Erinnya lyange nze Yiga Yazid Abbas nga nze ssentebe atwala abavubuka mu disitulikiti y'e Kalungu ate nga nze nkulembera abavubuka bannange mu Greater Masaka ebbendobendo lino erya disitulikiti 10. Nga bwemulaba abavubuka nti tuvaayo okulaba nga buli muntu afuna obwenkanya, tuli wamu, twakedde wano era obudde buno tukyaliwo. Lwaki? Nti buli muntu w'oyogera ku linnya Vincent Ssempijja kitegeeza kinene. Awo tusabira pulezidenti aveeyo atunule akaseera Ssempijja ke yali mu Parliament, alabe NRM wansi yalinga ekola etya mu bakansalas, mu ba district chairpersons, akaseera Vincent ke yabeera mu Parliament. Awo wokka wajja okukakasa n'ensi wejja okutegeerera omugaso na lwaki tulwanirira obuwanguzi bwaffe obwatuggyibwako. Abaana bano ab'opposition omuntu ayinza obutakiteekinga nnyo nti babba, naye ate kasita bafunako n'abamu ababayambako mu pate kati ng'NRM bafuna abamu ne babayambako, kugamba ne babeera nga bali ku mugano ng'ogw'enswa, era tukakasa bukakasa olwaleero ensi weekirabye nga Diala foomu emu yabalwa emirundi 2 nabo ne beewuunya. Naye ekyo kyonna kijjawo olw'okunoonya obwenkanya, era tuli wamu ng'abakulembeze b'abavubuka ng'abavubuka ffenna okulaba nti omuntu aleze NRM mu Greater Masaka mu Kalungu wonna bw'ata performinga bulungi obuwanguzi bwe ne butwalibwa, ogenda okulaba nga NRM yonna eserebye okuviira ddala ku byalo, naye ye bw'abeerawo ne tubeera nga tumusigaza ekifo kye nga kiri mu Parliament, NRM performinga bulungi. Ekyo kiri ku record. Ebbanga lye yamala nga tali mu Parliament 2026 tumaliriza nga ebifo byonna ebisinga obungi almost 90% byatwalibwa opposition. Naye tulina essuubi ddene nti waakomawo ne batuddiza obuwanguzi bwaffe. Of course nti abantu b'ensi eno bazibalangirira ebintu ebitaliiyo, naye ensi yonna ekirabye ng'emiwendo bawandika omuwendo mulala mu bigambo, figures kuliko ndala. So ebyo byonna bigendererwa okulaba nga bagezaako okutema NRM, okugitemako ettabi lyayo erikola Greater Masaka, naye tukakasa nti Katonda ali wamu naffe, tujja kuzza obuwanguzi obwo nga Katonda ye mubeezi waffe, ate n'okuvaayo n'okuzibula abalala amaaso okulaba nti omuntu nga Honorable Vincent Ssempijja bw'ataba mu Greater Masaka na position nga tali mu Parliament, ebintu biba si birungi. So nga abakulembeze b'abavubuka tuvuddeyo naffe okubeera awamu okusaba obwenkanya kusaidia Honorable Vincent Ssempijja.